video wena option y'abantu 10 sharing la komwenda akama kasigalo kate ku account yo page yo ataina mugukiriro ku page na basobola okulabira ku account yo buterevu netubanga tutambuza ebigambo bino bwe mara kusaba kutambuza akatambika ngenda kusaba mpita abantu bano wamanga nsaba mpita president wa Gombola Kyagulanyi Center mu abereka video kano nsaba mpita abantu ba Maserengeta ga Uganda bonna babereko nsaba mpita abantu b'Ekyengera naddala mu Busiro East babereko video eno nsaba mpitire bameba parliament mu nabereko video eno nsaba mpita abasubuzi bo mu Kampala babereko video eno ompya bulungi mumpite Christopher Damulira nsereko Muhammadi Nyandi Yosoferi n'abala bajja tusa ku video eno katugendo gikola kale sagala baro isanyo reso ngati bode tulina butono atenga data manyi wa bay njala tugende biterevu ku kyatulese video yonji manyi baji hacking na tujja gitambulizawo video onjimanyi baji hacking na tugenda gitambulizawo ya video njimanyi baji tapping baji hacking na tugenda gitambulizawo in fact ndoza kamaro kola cross check wano balo kulaba 1 minute video bali muko hacking wano njiraba ne kamaro kola cross check wano 1 minute mpembe dakika mu video njiraba hacking ne tujja tambulirawo bamala biseera mpembe dakika mu malo kola cross check itasubiza mu Kampala babeko video ya video baji hacking ne tujja tambulirawo tawali kyakola ya mazo gitegeera ne tujja kasta mujirabe obulungi nnyo ebisigala tujja bitambulizaawo mpola alright kamalo okujjako wano kyembadde nkola tuleka tusimbule video bulungi nnyo today wano bulungi nnyo otuba tulina okukola byaffe kale mwebale kujja kale katutandikire buteevu sagala kulwawo tugenda kuyisawo security alert mpisewo information then tuleke tugende mu maaso ne binabize security alert za lero zitambula zitya security alert za lero kasooka entegeeza president Robert Kyagulanyi Center okusookera nanjala kusooka omwebaza okuba nti asobodde okubanga atambudde amambuka n'agatambuza bulungi nnyo newankubadde ate alina okuddayo kulikirayo ddala ba comrade mwenna abasiranidde tubasaba mutambule bulungi namwe mudde okwabobwe twagala okubaza abantu bomambuka mwenna mwabali nnyo babalire ddala okuba nti mwabadde bangi nnyo mu nkungana za president mwenna bamulekedde bannamawulire abamukuumye ba foot soldier ba comrade mwenna tubeetaaga nnyo mwebali kukola mulimu ogwo alright katusooka ne security alert esooka Mr. President manyi ogenda kwolekera ebitundu bino wammanga olunga tandika n'olunaku lw'enkya eno program y'enkya nga bagenda okubeera omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Center mu olunaku lw'enkya olw'ebbalaza lwaddamu buto okutambula n'okutambuza kampeyini ze era nga olunaku lw'enkya asookera Butambala addeko eggomba gye bamuzaala ku lwokubiri agende Sembabule adde Lyantonde ku lwokusatu agende Kazo Kiruhura ku lwokuna agende Isingiro ku lwokutaano agende Embalala n'Embalala City ku lwomukaaga alyoka agende Rwampala ino program nga begenda okutambula kutandika n'olunaku lw'enkya kale tegeeza munno yenna gyali nti president olunaku lw'enkya addamu buto okuttukiza entambula ye kale gwe wenna alina liita y'amafuta gwe wenna alina akagaati gwe wenna alina ekisoboka osobola okukiweereza ku mikutu emiteeketeeke emiteefuteefu bulungi egirina okuba nga gisolozebwako sente zitambuza struggle please president akyagala ssente campaign yeetaaga ssente so tubasaba mwenna abakyasonda n'abasonda mwenna mwe balina okukola omulimu olw'ensonga nti si yangu nga bitegeera awo tuvuddewo alright Mr. President eno security alert esooka nsaba okukutegeeza nti abasajja ba NRM bali mu kutya naye okutyako bagenda kukoleramu ensobi esooka yeruwa 1 bapulaninga nti ebisawo byonna ebise byonna eby'omu Maserengeta ga Uganda NRM mbu yabibuukinze byonna tewali kisa kye bagenda kukkirizamu okuba mu campaign nkiddamu Mr. President wonna wooli kutegeeza nti ebisa by'omu Maserengeta ga Uganda gye tuyita West NRM byonna mbu yabibuukinze bagenda teekayo ka function ne bakaba kambuzi ne bakaba kankoko babibuukinze nga kino bagala ku frustrating obenga tolina wosobola kuteeka laala yonna mu Maserengeta ga Uganda so njagadde okitegeere nti ebise bino okujja nga bakikyusizza naye nga nze ntegeezeddwa okusinza ku rebel sources zange ebise byonna mu Western mbu Museveni yabiguze akodi tubadde tukamanyi ne Kagama kakozesa Rwanda so ebise byonna babibuukinze njagadde mutegeere ng'obudde bukyali ekirala mu kkowe erimu egenda kubeerayo okulya n'okkomba essuwaani ndala mugenda kubeeramu okuziyiza obutayita amakubo gamu bakusindike makuba amafune ekyo kitwakimanyiira naye nga njagala kuba banjala basibye entera mu security alert eno 1
ekyaganye mu north bakipulaninga mu west kyekirwa bakiyita provocation ekyaganye mu north bakipulaninga mu west bakiyita provocation okusomooza oba okukyokooza gwe foot soldier yenna oba bodyguard wa president oba ali ku security team ngenda kusaba togeza n'oyingira mu lutalo lwonna olimu wa police ne bwaba kukyokozeza tegeeza comrade munno yenna alina essimu alikodinga incidents eyo ekyatusobozesezza okuwangula police n'obuvuyo bwayo nti mwadde mu recordinga evidence nti provocation yabadde va mu police Kitumba Lushoke yazze okwogera photo naye nga obujulizi we obuli visual obaluma nti bade ba provoking ki campaign trail ngenda kusaba muganda wange ne wonyize nnyo ngenda kusaba togezaako n'okkiriza okuwa omusirikale olutalo togezaako n'owa omusirikale olutalo kubanga kino bakipulaninga mu west ne Buganda part of Buganda temugeza ne muwa president ne muwa police olutalo lobagulako olutalo mwe mukwate kamera zammwe mu recording so ye security alert yesooka tugeza ku security alert yokubiri ye security alert yesooka ewedde security alert yokubiri mwenna ba comrade baffe bannayuganda bannaffe abawangalya mu Kasese district nalira mu Bwakabaka bwa Rwenzururu buno baka bwamwe mutegeeze abantu abakulu mu Bwakabaka bwa Rwenzururu batuyita ba elders ne ba loyals abakyamanyi ebyatuukawo nga Erweru Peter Erweru asindikiddwa okusanyawo Obwakabaka bwa Rwenzururu obategeeze nti waliwo akakodyo ak'okubajjawo omu ku omu ba loyals ne ba elders mu Rwenzururu kingdom bia weya waliwo enteekateeka ebajjawo omu ku omu kyekibagisaawo ekibagisaawo muli ba eyewitness mu masaka eyaliwo mu Bwakabaka bwa Rwenzururu General Peter Erweru bwe yaweebwa ebiragiro Museveni ne mutabani wa Muhoozi ogenda okulumba olubiri olw'omusinga ne bakuba abantu basaanya abazika Kirindi mu Ntaana kati Museveni agamba tayagala kuleka bujulizi buno manga bugenda kumuluma na kuluma family yeso mwenna abakulu mu myaka saako nabo abalangira nabejja abamanyi obujulizi obwalo n'abantu babulijjo amanyi obujulizi obwaliwo nga lwa Peter Erweru alumba Obwakabaka bwa Rwenzururu mubeera awoya nti bagenda tandika obbanyiga omu ku omu ekyo mu kitegeero yo security alert eyokubiri ewedde tugenze ku security alert yokusatu Mr. President, n'abantu mwenna abamu eastern side of the country, jetuyita Busoga region n'ogenda waggulu. Mr. President, sabo kutegeeza nti omukulu Nsereko Muhammad, obuteesimba mu Kampala Central n'obuteesimba okuba president, baali babaze ddiiro nga Anita Monge n'obba ssente kyomwakimanya era essente zaabawukanyako n'empuuga ne bayomba. Wabula bazzemu ne bali konsayinga era essente yafunyeeko. Kati bwe yafunyeeko ssente ate wabunerereza ezafulumye nga baziwadde empuuga naye nga bagenda zikozesa mu kutandika okubribinga oba compromisinga betuyita ba agency baffe ba coordinators abamu swako ne abakulembeze abalina cards za national platform ku buli level okubagulirira. Kino kigenda tandika next week, that is Monday. Nsereko Muhammad nga werekeddwako enkwezinga za DF n'abalala bagenda tandika okugenda mu Busoga region nga bagula okuva ku kansala Chairman Sifi n'abakulembeze ku mitendere gy'enjawulo mu national platform bagule amba barangire nti bavuddemu abala baveeko bagamenti tebasobodde kubeera na sente zigenda bayisa mu campaign ekintu bakivuddemu nga bagamba tebajja kusobola omulimu guno Nsereko Muhammad gwamuwereddwa era nga kutandika n'enkya alina sente at his own disposal zagenda okubanga asasula abakulembeze abo ntegezeddwako nti sente zino ziri wakati wa $80 ku mutwalo nkiddamu ntegezeddwako nti sente zino ziri wakati wa $80 ku mutwalo bwoziza mu za Uganda nawe ina kalikiro lusobolo zizizaamu nenga ziri wakati wa bukadde 3 ku bukadde 35 bagenda okuwa buli candidate n'abali willing okubagamba nti avudde mu lwokaano mu kibiina kya national platform either bivuddemu oba yegasse ku NRM baku ADF ekyo kyowe kiri sente zaafulumye Nsereko Muhammad gwe mulimu gwalimu essaawa zino gwe bagenda okukola starting next week okwetola Busoga region olw'ensonga basooka okusindika mulene Ntamongi n'abana balemeddwa abantu babagambye nti be baaloba kati bannanga Abasoga njala baga abaganda bange Nsereko Muhammad ajjeeyo ekyokukola mukimanyi
oyo si Musoga yes ekyokubiri mumanyi nti muyekera tayagala government eveeko wonayo musanga bamuwotera mu restaurant bachi mumutulagireko obwerere in fact mu recording evidence mwenda comrade togenda bwe bakuyita bakubidde simu togenda wekka genda nekyaliwo nga ina kamera a recording evidence twagala evidence okulabisa nsereko n'empuga mu Busoga region kuba kati basindisi balina sente nyingi nnyo so Mr President njagala okusomera omusango omulimu ogwo ogutegeere nti Nsereko Muhammad ne banne genda nga bakola ensonga ezo mu Busoga region babenga bakola ekintu ekyo security alert eyokusa tugenza ku security alert eyokuna security alert eyokuna yino mwenda bana Uganda jemuli mukimanyi tugenda mu kalulu akokwerekalakasa kye tuyita protest vote ya bwatyo nenyendo esoferi ngayita mu nkwezengize omuli Christopher Damulira Major Emma Kuteesa n'abalala bano bapulaninga okukozesa ghetto structures ezigenda counter-attackinga abantu bonna abagenda okuba nti bavayo okwekalakasa ghetto structures no bagenda ziteko okusingira ddala mu Buganda ne mu Busoga saako n'okwambukira ddala mu East era nga abantu bano babatadde dda bali ku training bagenda kubanga bakola emirimu egyo nga kino bagenda kituukako oluvannyuma nti Museveni atya okusindika abasirikale be aba SFC oba poliisi okukola omulimu guno kati yenga Damulira yali yateekateeka dda abantu be abayaaye okuba nti bagenda kukola omulimu guno so njala bategeeza mbere awoya nti Christopher Damulira under ghetto structures bali kulutiza avuka bangi nnyo bagenda okukozesa ombo bagenda kulwanyisa protest vote nga bagenda bakuba buli ekitagiso okuba nga bagenda kuba bayambibwako jati okuba ebintu bye kubanga Museveni atya okwekalakasa okuyinza okuddako kuyinza omuletera ebitukula maka byazalira ku nsiko so kati mwena mutegere naye jala bategeeza bana Uganda basigadde Kampala abaana bali mu ghetto mbamanyi nabakulidde mu ghetto mbamanyi nabakulira ghetto structures ezizadamulira bwe muwulira nti bakubye abaana emiggo mu kalulu kano mumanyi abaana baaba abantu mumanyi bazadde baabwe mumanyi bakyala baabwe gw'olya nti bakubye omuntu mu Kampala bakubye nti ghetto structures nga nawe mulundu abazadde baabwe oba bataata baabwe Muganda wa munyige kino nze nkyogera gw'olya nti aba ghetto structures balumbye ne bakuba abantu ebusoga ne bakuba abantu mu mabuka ga Uganda wa mu Kampala mu Buganda mumanyi bannyaabwe mumanyi bakitaabwe namwe mbalumbe mbanyige titi for tat akatakulekera nawe tomulekera amanya nagabasomera daba ghetto structure leaders ndamule bagenda okukozesa atakulekera nawe tomulekera bwajja ndi bwakubye ejindi namwe mugende family ze muzimanyi mubanyige bwe nyumba muzikumeko omuliro ekijja kuba kitukolera bulungi nnyo so ekyo mukitegedde bulungi nnyo ku security alert eyokuna ngenze ku security alert eyokutaano nga tugenda mu kalulu kano olwaleero ennaku zomwe ziri bbiri ezakonga ku mwezi gw'ekkumi n'ogumu omwaka 2025 Mr President Robert Kyagulanyi Ssentamu owuliriza bino wammanga ne bannayuganda muwulirize bino wammanga mu mwezi ogw'ekkumi gwe tuyita December mpuliriza bulungi mu mwezi ogw'ekkumi gwe tuyita December wakati w'ennaku z'omwezi 2 ogw'ekkumi 2025 nkiddamu Nyandi Yosoferi Tibahaburwa ne bayaye banne bapulaninga okwe-imposinga curfew nga atandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2025 the weeks ntono nnyo okuva kati nga kino bagenda kikola olw'ensonga tebagenda kulinda mu protest vote boka bateeka wa imposing curfew waabwe nga tebagenda kukkiriza muntu yenna kubeera wabweru okuva ku ssaawa wakati w'essaawa emu okoma ku ssaawa 3 ez'ekiro nga bagenda ku imposing curfew across the country kino kibasobosa oba nga basobola okucontrollinga eggwanga lyonna nga tebaagala muntu yenna agenda kubeera bweru so Mr President nsaba okutegeeza n'okukulopera nti NRM ne basirikale baayo baagaye bagenda ku imposing curfew bamuyita curfew nga batandike ennaku z'omwezi 2 omwezi gw'ekkumi omwaka 2 okujja ngo bakisazizza mbusaza okujjako nga bakisazizza mbusaza but it was agreed and it was signed and it was facilitated or funded so bagambye ennaku z'omwezi 2 omwezi gw'ekkumi bagenda ku imposing curfew nga baagala ko lwanyisa mu protest vote
okwetola eggwanga lyonna so mukirinde mwezi okiraba oba okijja nga bakiggyeewo katugende ku nsonga endala ebadde yakutaano katugenze ku y'omukaaga leero jagadde enzibawo zonna lumu alright security alert ey'omukaaga Mr. President nasaba okulombera Kyagulanyi Ssentamu nti kwekibadde ku mulirwano e Tanzania Nyandi Yoseferi ne bande batudde batandika okukola kye tuyita ground work okuddamu okwetegereza bayimiridde batya mu ngeri yonna esoboka bagambye nti tebagenda kukkiriza muntu yenna kuyimirira ku polling station ng'amaze okulonda ku lunaku lw'okulonda bagenda kudeployinga emiggo gigenda kubwa abantu nga buli amala okulonda alina okudda ewe mu nyumba tebagenda kukkiriza muntu yenna kulonda era tebagenda kukkiriza muntu yenna kuyimirira ku polling station buli omu alina okumala okulonda yadde we so nno mukitegedde bulungi nnyo mbategezezza mutegere ebintu ebyo ku lunaku olw'okulonda bye bagenda okukola bulungi nnyo nga basinzira ku kyabadde e Tanzania but akufumbira y'omutwe nawo mufumbira ebigere ne mwenkanya evvumbe si bwe kiri nga nfundikira security alert bakulu mwenna nzija nempa strategy zange nti tugenda tusuplaninge kino tuplaninge kiri naye waliwo comrade atagamba abakolwadde nti enkoko egenda kubiika ku ssaawa eziti oba kito kigenda kubeera bwe kiti najja nagati ebirumbi byayogera si byaffe tebikiikirira struggle kubanga ffe struggle tetwagala kukola bintu ebyo ffe tugenda kukola bwe tuti era mugule flyers mugule bendewera yes that is your strategy my strategy yeno gwe obanga tokolera mu 7 lwaki olwanyisa strategy yange njala kubuuza mu revolution zonna ne mu demonstration zonna ezibadde mu Europe ezibadde mu Asia ezibadde mu Africa kiki badde basinga okukozesa kibayita demonstration oba riot okwekalakasa bakozesa ki so njagala mbere ku social media nga mumanyi ani akolera NRM when you go far to inform people on actions which can lead us to victory when ekyo si kya national platform tekitukiikirira yes tekikukiikirira kikiikirira nze era sikugambye nti byenjogera bya national platform no byange ng'omuntu ayagala okujjako eggwanga okujjako Museveni so kubanga Museveni bere yagenda mu nsiko teyakiikirira bannayuganda yekiikiriranga ye kati nange byenjogera mbyogeranga nze so buli gwolabanga avaga atya oyagambye ekibiriti tekitukiikirira febyaffe yakugula flyer genda omugambe nti naye aleete strategy eyiye nga ye eno strategy y'ekibiriti yalumbuye yiye nga ye era ekibiriti nakige buli muntu agula ekikubanga mu Uganda teri atalina kibiriti so nzo gabana Uganda bagula ekibiriti it's not a problem kubanga nkugambe demonstration zo na mu nsi yonna zigenda naki demonstration zo na mu nsi yonna zigenda naki kati kyozera kiga abantu bagula ekibiriti period sayogedde ku kirala nenalabyeyo embaateze wa self importance mbwate ekibiriti lombuye byayogera tebikiikirira kibiina fe era tubyukanya tuti nenga akyogera wa national mbagambo wa national platform awe bantu okuva mu 2019 be bateekanga ku diffusing information y'obutwa information ya kidnap information y'okutta abantu ne information yafunwa baji diffusing kati tebagwerangayo balina obuntu bagenda basasula nti ekyo engeri gyakyogeddemu kakigo ki diffusing oba ki diluting kireme genda viral abantu baleme kitwala kati kyekyo era tobuuza akolera ani gwe mbuuze strategy eyo eriki eri alumbuyenga ye si ya national platform eri alumbuyenga omuntu era njivunanyizibwa kati gwe eyiye eriruddawa mubuuze kale lumbuyaga nti mu bantu bakole ebiriti gwe ye eriki era lwaki omala obudde ku lumbuye gwe mala obudde nga nawe oleta strategy eyiyo abantu bagigule as simple as that todda ku yange nagambye abantu as simple as that bagule ekibiriti do you copy that kati gwe eyiyo eriki mu demonstration bwe banga ligula flyers abantu basomese bagule flyers kyekyo n'omulala asomese ekikyente kyekyo so sigwe kujjagamba nti ate yange gye nayogedde embi tekiikirira gwe gambyeko nti ekiikirira national platform ekiikirira nze n'abantu abalala abalina endowooza eyo so ng'eyo period outovuddewo kati ensonga endala nga nfundikira tugenda ku information akufumbira y'omutwe omufumbira abigere ne mwenkanya evvumbe si bwe kiri nti nzibange mbyogera publicly sina kyenkweka wano era nali mumaze ebbanga ekozesa overlaw za national platform
emaze bange kosa t-shirt za national platform emaze bange kosa obukofera wa national platform ingekosa kadi za fembo bano baachuse bano ba national platform buli kimu nga bipulintinga ne bikozesa sibwe kirintiye nale mujiraba nti part of the campaign strategy is to make Uganda, or is to brand Uganda, that all Ugandans, they are willing to put on yellow. Sibo chirinti ye. Era t-shirt bazigaba free of charge across the country. Sibo chirinti. Namwe abana national platform across the country. Mufune uniform wezo free of charge. Temuzigula enale mwezigaba. Mugende mu campaign trails za NRM. Mufune t-shirt za NRM zonna free of tateka mwade ne 10. Genda ngo yambaddenga wabujjo kulali bakuwe t-shirt za bwerere muzikuume. Njabba buli ekyo zikozesa. Waliwo agenda gati kati tugende no nkugambi nano baddenga okukosa t-shirt zaffe overall zaffe ebadde ekozesa buli kimu kati nkosa ba comrade bwe wekubalala t-shirt baziga ku street mugende mufune t-shirt za national players za muzifuna muzitereke bwogifuna jambale bulungi bakulete luwa NRM ekiddako nja kigamba maaso please munyambe tononya sere bogenda ku printinga t-shirt za NRM no kwata genda kwata mutwego nombiri gwo genda ko NRM lale ofune t-shirt ojambale godde woko sirike time agenda kutuuka nenda kubulira kyakko ekyokola oboli mambo kaboli maserengete oli mbukiika di oli mboganda please mugende mufune t-shirt za NRM kano bagenda kasala yo nkimanyi munja nakalaba ku TV oba ku mitimbagana emirere nga bakoogerera nenjagala mugende mufune t-shirt za NRM very soon ngenda babula kitugendo zikozesa totegana togenda kwata mutwalo gumbo ogenda oprinting no genda ofune t-shirt ya NRM andi basomba bawagizi mwete akubasomba mugende nadala figures zitamanyikiddwa ngomanyi tuli muwagizi wanchuka please mugende mufune t-shirt za NRM ngenda babulira kikigendo very soon nga tubuzayo wiki emu mukulondo wa wiki 2 ngenda babulira kimugenda kosa t-shirt yezo mutegana mbega inidde nnyo Buluganda okona mikwano mugende mufune t-shirt za nibo ufuna 3 nozigabira kuba comrade bo muzifune ngenda bole ekyo zikozesa security alert ziwedde kati akatambe katandise akatambe katandika ngenda kubazzayo kemabega mbalete maaso mbazi maaso kati bulijjo mbagamba tiimu ekulira ebijambiya mu Wakiso nga muwakana ne mbagamba nti OC w'ensangi Kibeni y'omu ku bakulira abakulira ebijambiya mu nsangi nga muwakana abaana b'ensangi president agenda Gomba ne Butambala baade bakoze biyitirirwa mu nsangi wabula Kibeni kenyini OC ng'akulembeddemu abaana b'ebijambiya bazze ekiro ne batema ebiyitiriro ya president byonna babisula wansi eno enamba ya Kibeni OC w'ensangi giwandike bulungi +256 752 15 97 70 nkiddamu eno enamba ya OC w'ensangi eri +256 752 15 97 70 ye namba ya OC w'ensangi kajidde mu leffe olunyanyembe Oluganda olulya Ggobe eri Kasaraba 256 752 5 9 7 njikuddiremu eri Kasaraba 56 572 15 9 bamuyita Kibeti ye OC oyo eyakoze omulimu gw'okutema ebiyitiro ya president byonna ku luguudo lwawa ku luguudo lw'Emasaka naddala okuviira ddala ensangi yono wano omayinza enkuwa information nenkuwerako n'obujulizi saagala ganti gundi yatwala information tatwala bujulizi bibyo
abasajja batandise okubitemaatemawo wano biraba bali mu kubitemawo ngenda kulaga video zonna kikyo kiraje ekiba kisudde akati baagala genda kulumba kiri eri nakyo bakisuule baagala genda nekukiri bakisuule so kati tetumanyi kyabakolera munnaye byamaanyi tebagambwako munnaye nga bobalaba abo ndowooza balaba abo bonna basirikale abo bali mu kukijjayo bakimenye bakisudde ku ttaka omusajja bwatya nnyo bannaaye omusajja bwatya bannaye bwatya oba ekyensangi bukijjeeyo muzamulabe bijambiya baabo yabakulembeddemu oyo osi kati basibye emotoka tebinaba kumenyeka n'emisango tulabye nagyo busiru tugambe ki mulemu abalabaka nga batalina makulu anti mulaba kwatula namba ezze wano tuli wano kitemu kati kwatula ssebo namba nze netimawo ekiyitirirwa kitwali twataddewo tebaagalawo kintu kyonna bakijjeewo so bijambiya yabiringa nabyo amaanyi kiyitirirwa kikyo bakisudde kikyo mukiraba nti buubwo busazeewo bukisuule abasirikale munnaaye bakulembeddwa DPC bwe tulina mbu bakuuma mirembe kumbi batabangula mirembe basanze ekintu kiwe kiri ne basalawo okukola ki okukijjawo alright obudde tulina butono nnyo enamba agibawadde ya osooyo muzibu nnyo mu nsangi akulembera obubinja obubba amataka n'okulya enguzi oyo kibeni ye osi w'ensangi yasinga okulya enguzi mu Wakiso district kala tuvuddewo ngera soka bwa update then tugende ku information entufu yatulesa abantu bekasese mubere ku video eno information enjirina ngenda bakolera forensics alright nze na breaking information nti media sereka gobeddwa ku CBS FM nze nalinze teri bitaba kulya sente nze na breaking information nti media sereka gobeddwa ku CBS era standing na information yeyo nti media sereka yagoba ku CBS kati olwokuba nti tebayagadde kuswala nga biri mu saluga mulengejja nti media sereka yakwata mu kibbo kye nalonda mu mwanyi kino kyabawaliriza okujja okukola ekiwandiiko ekiraga nti media sereka yagenda mu Ngereza for further treatment ekitabaga bulijje mbengo bagoba abantu nga tebalina go bogeddeko wadde okukola okuba nti medi munene baade baagala munyigireeyo era we nabadde nkola video bagamba nti mugenda kulwanyisa information yentadde mugenda girwanyisa nakibagambye nti mugenda girwanyisa ba CBS era fane mukoze ekiwandiiko ne mweyebweyima ki manda mu mbugo wano omuntu yandibadde akugamba nti medi nsereko yataddemu okusaba nga agenda
kujjanja Bungereza ne muteekako reference oba attachment eyebbaluwa giyataddemu nti agenda kukola kikujjanja attachment bate mwagitaddeko ene mbalo gye mukoze kiro kitwala omunaku lw'ensonga bile bintu bibiri okujjawo information gye najjeewo muze medi nsereko ku mulimu nkiddamu okujjawo information gye natadde muze medi nsereko ku mulimu mwagambye ati mwagambye nti yagenze for medical leave Bungereza mbasaba attachment y'ebbaluwa gye yakola nga bagamba nti agenda ku leave kyekisooka ekyokubiri bwemba mwagala proving ensi nti medi nsereko temwamugoba ennaku ziwedde muzze ku mulimu lwe tujja okukakasa nti information gye nawa yali nfu muze medi nsereko ku mulimu akome waakole kubanga mwenna muli basajja bakulu naye mutya nnyo one medi nsereko ng'omuntu yandibadde awandika n'agamba nti okusinzira ku bbaluwa eyafulumye walumbi bye yayogedde si bituufu nabiteeka ku mutimbagano gwe medi nsereko naye asirise tanyega lwaki kubanga bakuteekako ekintu obanaga nti ekintu kino si kituufu ate medi sebo tokiwandiika kuba mayire bajja kukubira esimu agenti wayo akasajja katutta tuyamba owandiika ekiwandiiko medi manyi gy'oli bayinza okubeera akasimu nebagamba wayi tuyamba akasajja nga katuli mu 10 ku bwereere tuyamba owandiika ekiwandiiko genti nze nagenze ku liivu ebyogerwa sibimanyi ne bwatateekamu linnya lyange it doesn't matter ne bajja kugaya akasajja katuli mu 10 ku bwereere tuyamba oteeka ekiwandiiko ti ate bannange bako nagenze ku medical leave naye nga balina okukuzza ku kifuba okujja bye nayogedde kubanga information nagijje mu reliable source nga bulijjo mala kukola research kati mwe CBS ekiwandiiko kye mwawandise for the first time muwadde mu Uganda emyaka gigenda kuwera ndowooza CBS enzo kubegera koze emyaka egigenda okukola ndowooza 25 kwasa if I'm not mistaken temuwandika nko bbaluwa eraga nti omuntu yagobeddwa teriiyo for the first time lwaki mwawandise ebbaluwa eno nga mwebuzaabuza nga bafuka banaaba kitegeeza bye nayogedde bituufu okubijjawo mulete ebbaluwa ya medi nsereko ng'agitaddeyo ng'asaba nti agenda ku leave for medical leave e Bungereza ne medi yennyini manyi mugenda mukubira esimu genti akasajja katuli mu 10 ku bwereere kola ekiwandiiko ogambe nti bannange obako nadde ngenze ku medical leave naye mujja kumuzza mulimba either mumuzze mujjawo information yange oba mugobere ddala nti yabaswaziza naye nga balimu 10 ku bwereere ekyo tukimaze onaku lwabadde wajjo Ssaabasajja Kabaka lwe yakomyewo mu kisu kye ng'ava okukyalako ewa Kasujja era bwe yamaze okukyalako ewa Kasujja n'akoma obutereevu yatuukidde mu makaage bwe yavudde mu makaage wattu ate n'ayolekera okujja okusaasaanya oba okufundikira emipiira gy'amasaza egyabadde mu kisaawe kya Haamu e Nakivubo. Guess what? Mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nkwegayiridde essimu yo essimu zo ezinza okuba ziri 2 oba 1 nkwegayiridde essimu yo giteeke wala nkwegayiridde essimu yo giteeke wala giteeke wala tokkiriza muntu yenna kuliraana ssimu yo waliwo trend gye batandise nga bagenda kubbanga essimu z'aba prominent people mu Kampala ba mu Uganda kati eyabbye mayiga si mwana wa bulijjo no mayiga essimu bagibbidde mu kisaawe Nakivubo ejjo nakulwajjo ku final essimu eno bagenzo gi locating ngeri mu kizimbe kya Chaliwe ekiri mu park empya ekyakimba Freeman ne baggala shopping mall park empya yonna bagigala for hours nga banoonya essimu kubanga yasembiyo okulabikirako mu kizimbe kyakimba Freeman nakati essimu yabuze essimu yabuze tennalabikako essimu ya Saloga Mulengejja bagimubiddeko e Nakivubo essimu bagenzo ginoonya-noonyako ngeri mu kizimbe kyakimba Freeman mu park empya ne bakizingako ne baga this is a crime scene for hours essimu yababuze nakatennaddamu kulabika nenjala kugamba ekigambo kimu eyabbye essimu oyo eyabbye essimu ya Saloga Mulengejja si bana baona ku street bana ba bibi bana ba VIP bana ba VIP criminals kubanga teryasobola Saloga Mulengejja alina UPDF mukuuma n'abakungu amwetoolodde so tolowooza nti yabbye Saloga Mulengejja be bano ba cheap criminals no bano ba high profile criminals abaamuliraanyo so balina ensonga lwaki bagibbye so Mr. President wegenda kusinzira ku sources zange wegendereze nnyo essimu zo oba essimu yo ababba mayiga si bana b'omu myalo bako street no bano ba high profile criminals abambala amasuuti abeeyita bebabbye essimu eyo naye ng'essimu baginoonyeza naye
waliwo omwana akoze post n'agamba eyabye essimu bambi tukusaba essimu togikwasa lumbuye tuli bambi sina kyenjagaza essimu yagamulengejja mwana akoze post n'agamba tuyambe essimu yabye essimu togikwasa lumbuye sina kyenjagaza essimu ya Salo gamulengejja sina kyenjagaza nenge yagibye goma nchi wadde ojagaza njagadde kula president kusinzira ku sources zange batandise okwagala osikama simu g'abantu nga banoonyamu connections ne bintu ebirala bireka so Mr. President wegendereze nyesimu yo oba masimu go eyabbe simu ya mayiga siba na bantu ba bulijjo mbuno bwana bo ku street no ate atambulira mu SC bamugulire motoka amugulira ba masirikale bayine emmondo eyagibye amasanzeewa nawe soko kibuzi eyabbe simu ya Salo gamulengejja atambulira mu V8 birina amadi simanyi yizo kubiri amadi kati amugulira ba amaji atambulira mu amaji eyamubye essimu yavuddewa wano Ssaabasajja Kabaka ng'abuuza ku bantu be tuvuddeyo njagadde okukola clarification ku nsonga ezo kati katusooke tugende Kasese bulungi nnyo njala mutangira n'omwogezi w'amagye abantu be Kasese na buli omu mu butongole video etandise mu butongole video ekoze eki etandise abali coding mu mukole ki mu recording 1 eno video najikola ebbanga ddene mabega yali security alert ulira bulungi nnyo ekyateekateeka okukola nga kyakyama naddala abasajja n'abakazi abawangalya mu nsozi ez'Obwakabaka bwa Rwenzururu nga mu mwagaano okukolagana ne Museveni ate nga mukyali ku buwangwa n'ennono ngera bategeeza Museveni gye bujjawo katono agenda kubalumba abali mu nsozi eze Kasese Obwakabaka bwa Rwenzururu lwaki yakola okunoonyereza nga mu abantu ababeera mu nsozi mu Bwakabaka bwa Rwenzururu abali mu nsozi mwagaana okumwagala oluvannyuma lw'okukola ebikolwa by'okutulugunya n'okutta abantu mu Bwakabaka bwa Rwenzururu ate nga mulina amaanyi ag'obutonzi agafa ag'ekiddugavu yagezaako okubasaba amaanyi ago mwagaana kati agenda kikola atya mu ngeri y'okunoonya engeri gy'agenda okusiigamu ettoomi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusiigamu ettoomi ekibiina kya National Platform n'okutiisatiisa abantu nga buli bwakikola ntegeeza mulina abantu abawangalya mu Bwakabaka bwa Rwenzururu naddala bali mu nsozi nti essaawa yonna temwewuunyanga ADF ebalumbye ate yenywanda ey'esofeeri n'asitula chopa gye tuyita ennyonyi n'ejja n'ebakuba bubi nnyo nga yakola nga defense naye nga ke kakodyo kagenda okukozesa nkiddamu abantu b'e Rwenzururu bali mu nsozi temwekanga nga ADF mbwe balumbi yenywanda ey'esofeeri n'akozesa chopa okujja mbu abataasi naye nga agenda bakuba bubi nnyo mwenna basinga obungi abasaanye okubanga kubanga mwagaana okukolagana naye era abamanyi nti muli bantu bazibu nnyo era kati abafudde nga bayeekera so mbategeeza nti Yoseri ayagala kusindika bantu be bakozese obuyinza bwe mu ngalo balumbe abantu ba Rwenzururu abali mu nsozi ayinza osooka basindikira ADF ye n'amaanyi asindika ennyonyi n'esanya buli kimu kyonna ekiri mu nsozi olw'ensonga nti ye nze no sina comment section genda baginzigyeko ne numbers bazigyeko sina kyendaba abali ku video ebbanga mwabirabye nayogera biki ebyatuuseewo ebyatuuse mwabirabye wabula Museveni ayina ebintu bibiri 1 ayagala creatinga state of emergency one bali bapulaninga okulanga ekirwadde ne kigaana era kyakipulaninga tewulanga Minister of Health evudde n'etandika okwogera ebige bitakwatagana tewuunya nga Dana Twine oba Ruth Aceng bavudde ne boogera ebige bitakwatagana
baina ekirwadde kiba planning naye state of emergency gibagala creatinga bagala gi creatinga ngeri ku border areas ezo kati wabadde obutujju buno bwe badde bakola ngera bajja ku imposinga ne kafyu banza no Robert Kyagulanyi Ssentamu gendo campaign naye nzo baga tagenda campaigning ngayo for instance nakugambye soka weewunye kumande Kyagulanyi akeera waabwe Gomba mu 7 nava mambuka tuyingidde omwezi ogwokubiri mu 7 nava mambuka lwaki ekyo kibuuzo nabage munonye ansa yakyo kati anoonye ekintu kyonna ekigenda okugaana abantu okubeera abangi okuŋŋaana abangi so anoonye ekintu kyonna ekigenda okuleta state of emergency kati wali okola nokukombesowa tugenze mu forensics nabo wadde security alate ku kintu ekyaguddewo tugenze mu forensics ekisooka nabagamba nti Nyande Soferi ng'akozesa police headquarters Naguru ng'akozesa Christopher Damulira General Salim Sare bakozesa n'abakulira makomera gonna mu Uganda nembaga nti bagenda kukuŋŋanya ba high profile criminals across the country babawe ddiiru ey'okubagamba bagenda kuterrorizinga Uganda n'ebijambiya kati abantu bano jjukira babakozesezza ddiiru nyingi nnyo okubatta kati babadde balina okubejjako batya mu kubejjako engeri gye basomesaamu ekintu kyo bakugamba nti tugenda kukola omulimu bwe tugenda kukola omulimu bwe guti kati babasomedde nti bagende balumbe barracks teri kigenda kubeerayo balumbe barracks imagine omuntu okulumba barracks ng'olina ejjambiya it doesn't sound okay omuntu alina obwongo obutegeera tosobola nti omuntu alumbye poliisi n'ejjambiya oba alumbye barracks y'amagye n'ejjambiya no this was a set up bakuliyetinga fear kubanga ADF already Congo controllinga border zayo kati ne UPDF jeri Congo okitegeera kati goboga nti ate M23 yayingidde n'amajambia nga ate bantu bamwe ba high profile criminals bimwadde mutegese kubanga nano footage ngenda baswaza na footage nga badde batambula emisana tukutuku n'amajambia ina footage ngenda baswaza footage omwamula byeko kati abantu bano fun enough tosobola kungamba nti onoonya ba suspect omune mukwata nawanika emikono mu bbanga mu international laws kasita omuntu asalendalinga you don't have any authority to shoot that person wabula polisi yennyini yatwalidde amateeka mu ngalo nekwata suspect nemukuba amasasi agamutidde that means tebadde bajjawo bujulizi nina video gyengenda obbalaga ng'omu ku ba suspect munsawo gyebadde nayo alina mu uniform y'ekkomera nekijjula kye nabaga nti bagenda kuleeta abasibo okuva mu kkomera agasinga obumwi ba high profile criminals babateeke mu bijambiya bitandika okuterrorizinga bannayuganda olina footage ngenda mukulaga kati olyoka oŋŋambire Felix Kulayigye n'abogezi b'amagye Kasese mwagala creatinga fear n'okutta abantu as usual Museveni ebintu by'obuyekera bimuggwangamu kubanga byakola kati ngenda exposing a few of charge so abantu be Kasese Rwenzululu Museveni kenyini yabalumbye tewaliwo timu yabayekera tewaliwo yabalumbye anti nze nina dibanga Pro Max sibwe kiri nti ye kati ladies and gentlemen nabagamba nti bagenda kukozesa basibe ono bamukutte ne uniform ye ngali naye mu nsawo ekyo ki kamalugiza vigundi ekyo ki bannange uniform eyo Dati uniform y'abasibi bazamazima ngo tuye katozo bekutufera tosogera uniform y'abasibi utatuye omla omukubbo yakoreti ati uniform y'abasibi yaki osi ora police Hello? Osi atina twakwata omusajja takwetegerezebwa hanu muzoni yange omusajja n'abazorukonjo kandi yatugambira ngu mu prison betu uniform y'abasibi kandi twamusanga ayina uniform y'abasibi
Soja mkwate muna mteka mkwate na nikusaba yangu wangu jo mkonye. Ye mukwasira nguru ndo na mbuda. Amusibire. Busir. Musibira nguru mwino. Nabagamba ntya zino zonna strategy bazikolera nagulu ku police nga bagenda kujja ba high profile criminals across the country nga balina okukola omulimu ogwo bwe giwunya nga yambala uniform ye nga yeetoola kanka badiremu mwe mugamba mbwe sima biki yiyo Uniform y'abasibe. yiyo uniform y'abasibe Tati uniform y'abasibe. Uniform y'abasibe bazamazima ngochuye katozo. Oyomo katika tugende kuono Baraidinze barracks Baraidinze police station zibasa abantu okay nenga mwetaaga information okuva ku bantu abo bebaani ani abasindise nofuna suspect ali live and kicking no shooting from a short range without any mercy. That means mwana basajja mwe muli babi nnyo balangira balabisa Ondiara Watalu mu watalu mu watalu mu babiamero na wanika kwa live bullet awanise mikono bwat najiwanika nobo kuba live bullet amasasa abiri mu kifu on short range teri TV yalaze kifaananyi ekyo teri yakyogeddeko oli omwasiise tusobola kuddira muntu owanise ng'oyagala information. Who are those people? Who sent them? What mission brought them to attack the barracks? Go know from nowhere you shoot the guy more short range. Which country is that? Bansijeko comment section ne number simailo mekaba liko sibamanyize njogera bintu byange. Kankuddemu video temukaaba. Eno teri TV egenda boy information yeno. Kanje kuddemu video. Nomuli manyachi nze wano ndiwo balabisa. Bongere footage.
kyabongera footage. Genda boa footage ze sirina kati waliwo CCTV footage eyalabise misana tuka basajja nga bekalakasa n'amajambiya ba nga batambula n'amajambiya ba hano bank kabara temera ya chumbo buto kabi nga bakarakara n'amajambiya kati nga muddaawo M23 simanyi yalumbye simanyi ADF yalumbye system volongoto mwagala kukola kintu mu Uganda system kanzire mu kuzanyire footage ono wa kamera alaka sana mwa obale abo bebe bank yo kana bande okanta baro abantu babere bingi ba kabi hano bebe bank kabara temera ya chumbo buto abatenere kwetu orole yahe obala kabi abekola kumanyisiza ndoza kati mutegedde mbatereko gundi voice note ezimu batere mu ulio salumbuye wasizodya babaje baliko kakatulumbuye genfuna wano mawuli okubewa feiwe kasese nga ku boda bwera abayekera ba M23 baje ne balumba barracks ya police ne baje kuba kali cyo mukisa omulungi bamaze ogikuba ekyabadde nti Museveni ayagala kuyingiza abanyarwanda kutandika kutemula abantu sedize waffe kasese kati ekirungi abagundi M23 abo abanayingi babaddewo ne bayambako polisi okukola ki okubakuuma ne batematema abo bonna ddala balabira ddala abanyarwanda kakusindikirewo ebifaananyi munange nawe olabe. So message egamba teacher, it's not only Kasese that is under attack. Even Bondi Bujo and part of Kabalore district under attack. Ochitegera kati bibyo nno. Umaze okutegera chichi abantu bano kibale mu planning eggwanga. Kati mmalo kitegeera mutegere bano betudiringa nabo. Mutegedde bulungi nnyo. So kati nze bwenzi yane kwa security ate manya mbangu taasiza ajirwanyisa manya nti mukozi wa state. So far yibadde Kasese naye nga bapulaning ekintu kinene nnyo okutta abantu. Kati awutuvudde ku Kasese maze okukola forensics bulungi police mugende mulimbe bantu bammwe nenga nabagambi ebijambiya byonna bili state funded kubanga balina kye bapulaning okutema abantu.
osiwe ensangi mubalaze bulungi nnyo nga akulembedde abajambi abatema ebitoti bya president na buli kimu kitegedde futege mbawadde sagala mu manje obujulizi nkoze ki mbawadde katika tusoke tugendeko Tanzania katono nnyo. Alright, Tanzania ekiriwo kyekino wano wammanga kakibategeeza mu kitegere bulungi nnyo njagala kibategeeza bulungi nnyo musoke mu kitegere wano. Tudiringa ne ba intruders tebajja kufuga bajja kuwamba nga balina ekigendera kyabwe kyakutwala nsi za East and Central Africa nkiddamu. Tudiringa n'abasajja nga bajja kutwala ggwanga Uganda nga yegenda kubeera hub oba central reserve yawe yokufandinga territory zaabwe zonna. One, bwenadde banyumiza ku lufutana bagambye nti bano abasajja bazaala mu kitundu buli kintu ky'eggwanga bazaalayo ng'abaana abalekayo bakulireyo bafuuka bantu b'ekitundu enini boogerazeyo n'amanya balina gaabo. Azuwero mu Tanzania bazaala abaana ne bafuna amanya geeyo era n'enimi boogerazeeyo. Kenya bazaala amanya bayitaga bana Kenya boogera luna Kenya. South Sudan azuwero, Congo, Rwanda, Burundi ne Uganda bwekito bwekiri. Bwe bamala okikola Museveni okuba nti yali Munyarwanda ng'era amanyi butya bwagenda okufugamu ebintu biro byonna. One, kyemutamanya kikino, buli gye yayitira yonna ng'akola obuyeekera yamanya nti ajja kujja omuntu omulala asobola okukola ekintu kyekimu naggalawo. Yaggalawo atya? Baddira nga ne bayingira mu system za gavumenti ne baplantingamu abantu baabwe mu magye, mu ofisi za gavumenti, mu masomero, mu business, mu university, mu transport, mu buli kimu. Kati ekigenda obutereevu Tanzania right now, Abatanzania revolution yaabwe yinza okuba ngeri eweddewo nga tebakyasobola gimanaginga. Lwaki? One, Suluhu ono mukyala mwategedde ebimufaako nebbawe musajja mukiga lwakuba nti Munyarwanda ali under Museveni's control. Secondly, oyo musajja gwe bayita Mukunda si mu Tanzania, Mukunda musajja Munyarwanda. Oyo CDF wali current musajja Munyarwanda. Kyovula nti ya plays a big role okukabinga Abatanzania ng'ayambibwako amagye ga SFC ag'abatugumbuzi. Ewatabadde kamera mu bitundu SFC yagenze ejja dotuddo nga bakuba abantu amasasi nga babakuba amasasi nga bajjawumira mu nga bagibuza. Mugenda okera ku makya musanga misayine nga abantu tebaliiwo. Bakikoze watali kamera mu Tanzania yonna nga bayambibwako ne mwanyina wa Samia Suluhu omu kuba sala mu magye va ku CDF. Waliwo mwanyina wa Samia Suluhu ali mu magye omwo naye munene yakola decision wadde CDF yazze n'ayogera ne waliwo ayogera akola decision ennene ye yagezezaako okosa control ye ne bagana kubanga ye kankunda oyo Mukunda yatuse kinaga nti amagye bangate gairo gwe mbaga mwanyina wa Suluhu namugamba no amagye gasigaleyo lekafugana agazo tuyambako ne polisi bakontrolinga ekintu kino ne balagira shoot and kill kwekutta abantu abo era kidnaps assassination zikyagenda maaso mu Tanzania nga Suluhu kibadde bagala eto commission ekole ki emulangirire afune legitimacy then baliko bakole kiddako nabaga nti ekintu kino kirimu Ruto kirimu Kagame kirimu ne Museveni kati basindise ebintu bikole era kyobula nti revolution yaba nayinza okubanga egenze. Mukunda musajja Munyarwanda si mu Tanzania bibantu Museveni byasindika jukira Mukunda agenda okujja bwe bamala okutta Pombe Magufuli ne jeno yali omu Tanzania yali omuzibu ennyo bamuteeka katebe bamujja mu system kwe kuyingiza Mukunda najja n'ayingira n'afuuka CDF ngolo Museveni apulaninga ebintu bye n'oli mwanyina wa Suluhu naye najja kane banga system yonna bagiyingizaamu abaana n'abala bangi bali mu magye nga Banyarwanda okitegera bulungi nnyo. Kati there is a possibility nkita there is a possibility Suluhu public bwe muri geskitinga bayinza omukola ke bakola Pombe Magufuli either Mukunda oba oli gayi gwe mbagambye ba taking over mu kirindirire okusinzira ku label sources zange. There is a possibility nti Suluhu basobola omukola ke bakola Pombe Magufuli either Mukunda oli Omunyarwanda yito mu Tanzania oba muganda wa Suluhu oli abali magye ne ba taking over kubanga najja kuba ayina obujulizi bungi nnyo omulinkinga kufa kwa Magufuli
okutta abantu kuno kwonna kati erinnya eriddugadde. So there is a possibility mujja olunaku z'omwezi ziri 2 Ogw'ekkumi n'omwaka 2025 mujja kasalayo mukatereke mwakayivu yammwe mujja kaza nga bwe mbibagamba bulijjo mujja kaza. Tanzania tegenda kuddamu kubeera kyekimu. Lwaki? Museveni bwe yalinga ali mu kulwanyisa Amini n'Obote amakanda ge yagasimba TZ. So amanyi ne ba revolutionalist abalala basobola okubeesinga Tanzania bakola ekintu kyekimu. He had to invest, he had to plant all of his agents to take over Tanzania. Nga Tanzania yegera kwemula emikono gye bwevua. Mu Kenya yalina okusindikayo abantu be bayingire bakulire omwo bakole buli kibagala afandinge. Era mu Kenya for the first time bukyanga tutayingira mu kulembeze system eri Uganda eyokutta n'okuwamba ne ba influencers abatandise okuwambibwa Tanzania e Kenya kyekigenda maaso mu Uganda. Era olw'ensonga nti Ruto ali mu kagulupu akakamu 7 kati Tanzania already kandoza bula kondoza 40% gicapturing ebirenga yakola command. Kenya almost ndoza 70% ya gicapturing. Sudan yali mu control 90% ya gicapturing. Congo yagerezaako ddala okuva ku mugenzi mu Butu Seseko Wazabanga n'aleeta Laurent Desire Kabila n'amwettira ompulya bulungi ne baleeta mutabani we n'abalemereramu n'ambala naye ekyanga kati ali awo ne baagala basituke nga bakozesa M23 bakapitalinge kikyali awo. Ndoza mutegedde buli yenna gye mwali mulowooza okuyita ye yakapitalingayo n'atekinga over naye nga ssente zikola ebintu byonna ziva mu Uganda ne economy. Noza mutegedde mujja kuddamu magezi mpolampola nga ziva mu Uganda economy. Kati Tanzania ebadde influential nnyo ku mmeeza ya Museveni kubanga agyetaaga. In fact wagenda okubeera commanding center ye. Wagenda okubeera commanding center ye eya 50 years master plan kubanga we wali ne ba relatives be abakontrolinga businesses n'ebintu ebirala. So kati Tanzania bali banga revolution yaabwe ebayise okujja okubafunya information gyemba wadde ne bagamba ekimala kimala. Oyo mukunda ayina okubanga avuddewo. N'oyo mwanyina Suluhu ali mmaja akola decision naye ayina okuvaawo Tanzania okuddamu okubeera recaptured by the citizen. If not so, Tanzania is gone. Tanzania is gone. Tanzania is gone. Batazukuka. Nemba gambye, note this. Suluhu bw'ategendereza ayizogenda nga Pombe Magufuli. Museveni n'aleetawo omuntu we direct n'amunyigawo okutekinga over. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. So updates njagala mbawadde Tanzania muzitegere bulungi nga bwe kiyimiridde. All right. Kati tugenze mu part eyokubiri eya video ya leero. Part eyokubiri nabagamba dda Nyando Yosoferi ali mu 1925 nga muwakana. Ekimutambuza ne Janet 1 abalina okujjukizibwa okumira amakerenda ge aga dementia. Janet alina mu controllinga obutavaako kubanga Museveni avaako naddaka alinga amasannyalaze ga umeme. Museveni avaako naddako. Is off and on. Olw'ensonga nti emyaka gye mugenzeeko. Kati akatambike mbatedde ku mutimbagano gwange nga mu kifo ky'okulinnya ekitundu afunze omugu nayagala n'okuyita wagenda ayiteka gye namuga abba ba tuyita wano tudda wano n'alyoka atunula. It's on record. Teri musirikale yenna kabere trusted aina kona ku Nyando wadde mukwata ku ssaati wadde mugamba boss kino no tekiriyo. Njagala omanyi mbatadde ka video kano musese nnyo mugambye eti nkola violence nenina kye tuyita photographic interpretation body language jenjagala musooke mutunuulire engeri gyakyuseemu ng'anoonya mukubyeko era waategedde nti darlings Njovu Enterprises yamukonyeeko n'agamba okke bantegeza nzire mu layini n'alyoka akyuka alinya amadaala.
Nenga abasirikale bonna babadde bamulaba nti yayiseeko taliiwo abuuseeko taliiko nga tekwali yasobola mukwata nga dalingizi alina yekka omugamuzi eyo obule si gye tulaga teri musirikale asobola kukwata ku Museveni kabe nga amukwata ku ssaati wadde omukwata ku kita kaakano njalo tune njagala mwetegereze abasirikale mutegere omusajja engeri gyabadde alaga ne Janet engeri gyamukoonyeemu najja n'afunga nayimira gumu ebiri muzeeyi tudde eno kakakuddiremu najja n'afunga nakuba muzeeyi otuswaza tudde eno kati abasirikale bonna bamutunuulidde nga tebasobola mugamba abadde alina yekko mugamuzeeyi obula alina kubeera Janet oba muwala we kyovulaba basi Janet abeera muwala we teri asobola mukwatako ne bw'oyagala otya wano yambula essaayo okumira eddagala ne waba avaako mugamuzeeyi ovaako okitegeera bulungi kyovula Janet amukoonyeku n'atunda bw'alagenda abakubanga musiikale ne bwe yandibadde mwana wa mwannyina abadde tasulawo abakubanga musirikale ne bwe yandibadde mwana wa mwannyina abadde tasulawo kati yembeera Nyando gyali bakoonako mukooyi we muze obula n'alyoka ddengulu kati mukitegedde omuntu agamba nti afuga eggwanga kati njala sooka bazanyira akatambi kano mwakalabyeko naye temwategedde makulu gakalimu ketugenda okusinziiramu okukola program eya part 2 akatambi kano mwakalabye ne mwategedde makulu gakalimu kati kwenjagala tusinzireko tukole program ya part 2 ey'olwale mu katambi ak'okubiri kano kaddemu omu ku masasi kaddemu Katumba Giradi ne munne bwe badde bategeeza bannayuganda embeera mwe bali ne bafaanana ate nga kituufu era akatambi kano katuufu nnyo wuliriza bulungi nnyo njagala nkuleetere lwaki byonna byoyogeddeko bigenda mu maaso bitambula tulina ba idiots an idiot ye muntu atafaayo ku ggwanga lye ye muntu atafaayo ku bigenda mu maaso ye muntu atayagala kumanya ye muntu ali awo kasita ndidde kasita nebase kasita ntambula kasita nvuga emmotoka kasita ninnya emmotoka kasita nkola bwenti kasita ngenda mu bbala nennya omwenge so yayogera mazima idiot yayogera mazima yali ategeeza you idiot mwabatafaayo mbata temufaayo mbawamba temufaayo ettaka nditutte temufaayo bajjajja mwembase temufaayo nabateruweero temufaayo you are idiots kyeyali ategeeza idiocy yali tatuvuma nti tuli basiru akimanyi tuli bagezi naye we are careless we don't care tulya ne twebakootu amafuta ne gava ku 14 ne gagenda kakaaza ne tusigala nga tuganya kyebatege mu Luguriiki that is the clear definition sabuni nagenda ku mutwalo esigala nga omukali yagendako ku mutwalo ne tusigala nga tumukola n'abagamba kifo ky'okulya omugaati mulye muwogo ne tubiteeka butesi ku social media ne tukubako emiwogo emibisi emyokye emifumbe ne tuteekako akatogo ne tudda ku social media tandika kunyumirwa we are idiots that is the definition the clear description of an idiot sanye nagamba nti I work for myself I'm not your servant I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. mazima That I'm your servant. I'm not your servant. omusajja ayogedde we are idiots that is the description we don't care yafuna eggwanga mu mannya ge omusajja n'ababba akalulu n'ababba mu 21 n'ababba mu 26 n'ababba mu 2011 n'ababba mu 2016 n'ababba mu 2021 ne musigala nga mukyatunula otunyonde kati ba idiots be bantu abatafaayo be yakugamba tesiri munnabyabufuzi agamba si munnabyabufuzi tondeetera byabufuzi
agasimu nabyabufuzi naye amafuta mugagula kyekimu sabuni mugula kyekimu school fees zekanamye kyekimu ettaka balitwala gasiri mu nabyabufuzi ogenda okulinja akabanja kange tebakatwala nonga ate gwa tali politician bakagazaaki wagamba toli politician akolekerezanga katuma n'amala munjogerere muyambeko that is an idiot kubanga tafaayo munnayuganda basa 222 eyambala saaki eyayero ngesawe no baali bagambye nti bagasaki balinga fyucayo gwotugamba ti obasanga bakyayambala gundi t-shirt eza yero nga zirimu ebituli zonna zonna ziyulise yonna egubagubanye bweti bebaidiots boyogerako. Those are the idiots. But God is busy also. He has got a lot of work to look after. He cannot be here just in Uganda looking after idiots. Bomala okuliza akatambi ako. Siri omu kwabo bebogeddeko. Yensonga lwaki nkola ekintu kino. Siri omu kwabo akola video za social life. Siri omu kwabo akola video ez'okwogera ku bantu, personalities z'abantu. Ono yakwanyoli, ono yabbyoli, eri yabbyoli no. Nze bagenda kunzita oba okuyigira mu Uganda empya ng'ogwange ng'okoze siri mugwagwa. Kati video eyo gyenzanyi egenda eri abagwagwa mwenna baga politics tabakwatako. Lwaki? Omusajja ebintu abinnyonnyodde sigenda bikuddiramu. Omusajja akufeza ettaka lyo ogamba Museveni onyambe oli mugwagwa. Bakufeze visa ojja onoonya lumbu yakuyambe oli mugwagwa. Eyakubye tomanyi waali. Bakubye air ticket, akubye air ticket omanyi office mwali. Onoonya lumbu ya mu exposing oli mugwagwa. Gobagobye mu nyumba ye yo. Simanya bechikabe yangobe mu nyumba yange oli mugwagwa. Obuyinza olina mu ngalo zo. Ompulya bulungi nnyo. Gwe ekintu kyonna nga tasobola kyekolera. Ng'osuubira nti waliwo omuntu agenda okyekolera. Waliwo omuntu agenda okuyamba akakikole. You a fool. Lwaki oli musiro? Mu Uganda temuli mateeka. Yesolwa mu kyema amasabina amajama mateeka yagajjawo. Omuntu yenna amenye etteeka okujjako ekintu kyombe mumanyi mu mateeka olina okukola enkola y'emu okujjayo kyakubbyeko. Nkakuddiremu. Omuntu yenna amenye etteeka okubba, okutulugunya, okucunya, naawe olina kukola mu nkola y'emu ne mwenkanya evvumbe. Awo ojja kuba ovudde mu bugwagwa. Goba kubbye n'okwekalakasa ne kukulema ng'omuntu akubbye omanyi w'ofiisi n'amaka ge wegali. N'olema okugenda okwekalakasiza ku maka ge omutuusaako ekizibu. N'ogamba nti gwe naawe oli muntu you are an idiot, naawe oli mugwagwa. Tugenda mu protestive vote tuleeta methods oba program ez'okuyamba abantu okwenunula. Eyo tekola esi ya national platform, naawe oli mugwagwa. You are an idiot. What do you have on table? What do you have on table? Tunoonya abagwagwa muri ku social media mwefuula nti mutegeera naye nga totegeera. Pulaani ki gy'olina? Information ki gy'owa? Okitegeera? Gw'oli awo oli ku social media nga data mumanya mu bintu bya kisiru tosobola kulowooza ku ggwanga lyonna oli musiru. Tanzania badde bebasa emyaka 6 bazuukuse. Wadde somehow somewhere bafunye resistance okuva mu mawanga nga Kenya, Uganda ne Rwanda n'ensi ezibaliranye zabaliddemu olukwe naye babadde bagezezzaako gw'okola mulimu ki? Tujje tubagamba information bwebuzabuza olumbuye alina abantu beyakowa sina gwe nakoowa kuba sina otalo na muntu otalo lwange ndwina na Museveni famire ye n'abo abamukolera sina otalo na Munnayuganda yenna no. Otalo ndwina na Museveni famire n'abo bamukolera bennako olutalo. Abasigadde Bannayuganda mwenna sirina buzibu nammwe okuggyako nga wenyigidde mu kiremesa ekyukakyuka bwe mbeera nga nina obuzibu naawe. Abasigadde sirina buzibu nammwe. Ompulya bulungi nnyo. Naye nga wojja kuba wooli politics agenda kukusangawo. In fact ne muntu anajja kukusanga kubanga bajja kujja basende ebijja bya jjajjaawo naye kwoli bakutwale. Bakusende kitegeeza politics na wadne bwoba ofudde mu Uganda politics akwatako ebijje bajje ne babisenda we basemyaka gyo bakumi wayo bakadda ne bajje ne basenda we ekijja kyo nosigala mu bangi kuba genda kukuba kitegeeza politics era kutteko
Okitegedde? So buli muntu weetereze. Kambazanyira akatambi kambwate kamwa kembatereddeko akawungeeza ako mukategere bulungi nga akongereza ku kali. Kaddakiika 5 mukawulirize bulungi nnyo ebirimu ebisooka njala mbiwulirize. Abatulaba mwasuze bulungi muli bulungi munsikirize amannya neyanjule mbwateeka Mwagafa MP Gara West era nsooke okwetondera eggwanga kulwa okubalyamu olukwe ffe nga bammemba ba Parliament obutayamba bannayuganda. Ensonga gyendeeta olwaleero tukedde ng'ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi ogwa Novemba nga bannaffe e Kampala mu downtown bali mu kukaaba amataba gabamazeeko, amataba gabalidde ne gabamalawo, naye kireese obuzibu ffe bammemba ba Parliament ffe twabatunda. Ensonga gyendeeta ze ntuula ku kakiiko kakosase mu Parliament akalondoola ebimu ebitongole bya gavumenti engeri gye bikolamu emirimu. Baatuwa okunoonyereza engeri haamu gye yafunamu obuyinza obuzimba ku myala. Nga kakiiko kaffe akakulembera ye Mwami Sseggona Medani Lubega. Twakufuba nnyo naye nga Honorable Sseggona ne ttiimu yo abamu nga mukukuta. Twafuba nnyo okubabuuza mutuwe report tuyambe bannayuganda, report nga mutulaga muli bize mugikola ne bakiraaka abamu. Mukukuta nayo kiro. Nga haamu amaze okubawa omudidi gwa ssente we gubabonyabonya. Nze njagala kwebaza Honorable Nsibambi ono wa Jalia City. Njagala kwebaza Honorable Naluyuma ono we Wakiso. Kubanga twakagezaako tulabe ku report tumanye ebirimu tusobole okuleeta minority report nga tukuba hamu nga tumanye ekintu kye bakola kya bulabe, abantu bajja kufiirwa emaali, abantu bajja kubonaabona kubanga abamu nti baagala kusakinyusa President Museveni. Ffe ebimu ebitubonyaabonya okulaba nti gavumenti etukalakatta n'etubonyaabonya ne tugenda okwewandiisa ne batuggyamu ne tubeerawo nga tebakyatwetaaga tubeere mu Parliament, tebakyetaaga tuweereze lwa mazima gaffe nti emitwe gyaffe gitweyimirira. So baganda bange teri muntu yasinga obbatunda ng'omwana wammwe gwe mumanyi Sseggona ne ttiimu ye. Bagenda ne bakukuta n'ekiripooti ne baganda tetukirabako ne bakireeta mu Parliament kwolwo nga bamaze okuteesa nti ne ku Parliament eyo report tebagisomanga. Kaakati kwolwo presiding officer yagamba nti kuwa obudde ezo ripooti zonna tuziyise by omnibus nga tezisomeddwamu, ziyise za ripooti nga 6 nga 3. Era ne ripooti eyali ewagira haamu okukola emirimu gye yayitiramu ebyo nga teri memba wa Parliament. Ekigambo kyayogedde kankibaddiremu. Ekigambo kyayogedde omnibus oyinza okukiwuliranga bus naye ekigambo omnibus kitegeeza randomly. Wali akyogedde mu lufuutifuuti olulala omnibus naye kitegeeza randomly. Ekintu kikola omulundi gumu. Kati ne reports za nakivubo bazinyigira mu report endala zonna ne bazivuyavuya ne baleka bakola kiri baleka baziyisa nga tezisomeddwa tezibuliddwako bantu. Njagadde okupozingamu akantu ako nga bategeeze kuweza gandi omusajja yagamba ekigambo omnibus yabadde ategeeza ki. Kati omnibus kitegeeza randomly oba okukwata ebintu byonna omulundi gumu n'obiteeka wantu wamu. Kyejagadde obategeeza mukankabaddize wano katuna mukategeere. Manyi Sara kuleka muntu nga tategedde ku video nkizibu nnyo. Bagenda ne bakukuta n'ekiripooti ne baganda tetukirabako ne bakireeta mu Parliament kwolwo nga bamaze okuteesa nti ne ku Parliament eyo report tebagisomanga. Kaakati kwolwo presiding officer yagamba nti kuwa obudde ezo ripooti zonna tuziyise by omnibus nga tezisomeddwamu, ziyise za ripooti nga 6 nga 3. Era ne ripooti eyali ewagira haamu okukola emirimu gye yayitiramu ebyo nga teri memba wa Parliament gw'obuuza n'asobola okukubuulira ebyalimu kubanga bagamba tuyise kubanga President yabagamba mubeere nga mulonda abantu ab'emitwe nga mikalu
kasaba basobola okuyisa ekyo kyokka kyayagala. So kakati bamitwe mikalu bayisa ne bakiwagira nga tebamanyi kye bawagira nga hamu teyafuna na environmental impact assessment bino byanne mu kakasa ne bamanya nti kino tekisi kyabulabe. Hamu nga physical planning gundi ya KCCA teina bya approving nga teina byemanyi ekintu ne kiyita bannayuganda. Kati yennaku gye muli mu kubonaabona mwe abasuubuzi abali downtown. Kakati njagala bategeeza nti ekibabonyabonya kyekyo ekintu kyayita nga bamemba bamaze okufuna omudidi gwa ssente era nakwatibwa enyiike n'enkubira Honorable Joel Ssenyonyi n'emugamba Honorable Joel mutukoze bubi opposition ne mutandika okulya ssente ne muyisaba reporting nga tebiriyo n'angamba bitya ne munnyonyola ekyabaddewo Sseggona kye yakoze ne ngamba njabba wemula njabba swaza lumu yangamba Honorable bale kumbuulira katulabe kye tusobola okukola era nze kyemmanyi Honorable Joel njagala kwebaza abamu kye mutamanyi Honorable Sseggona kye baagaana okumuweera kadi ye gundi okuvaayo n'etegeera nti Honorable Sseggona yakwata ku ssente za hamu n'ayisa ekintu ekyo mu ngeri etaategeerekeka. So baganda bange njagala bategeeza nti abantu baalya ssente kyekiri mu kubonyaabonya bannayuganda, kyekiri mu kubonyaabonya mmwe abasuubuzi. N'olwekyo njagala bategeeza nti nze kyensuubira tebaŋŋamba naye kyemmanyi ensonga zange ze nawaayo ze ziyinza okuba zaaviirako Sseggona obutafuna kadi. Ate baali tebayinza kuvaayo bamukube nga bwe baakuba mpuuga kubanga mwandirowoozezza nti ndowooza bano babakuba bwe bakuba ku ludda lwa ssente. N'olwekyo tubonyaabonyeza bannayuganda kyova olaba ffe abamu baatumye kadi abamu baatulemeseza ne twewandiisa ne batugjamu kubanga ebigambo bye twogera terina gwe bisobola okuwoomera. Nsaba akantu kano mukadiweetinge mukatagingeko gali amata bagenda bye simanyi bikola katambule. Right. So bannakampala kitalo nnyo okufulwa emmali yammwe mu ngeri bwetyo. Nenajja nenkola ripooti ku Kosase ekulemberwa Sseggona ne bagamba nti tayina ripooti gyagenda fulumya olw'ensonga bakolaga ne Anita Amongi ne ba commissioners mu parliament obutafulumya ripooti yonna ku mivuyo egiri mu bitongole bya gavumenti ye nga amaze okukwata ssente. Ekyo nakifulumya ne kibagamba wano kati good enough member parliament erika kikuka Kosase abagambye bategeezezza biki Sseggona bye yakola nga nange nali nabiyogerako dda. So mugamba ate abantu bawo tetulina gwe tuwalampa nga tewali nsonga. Bano abantu babbi bagaggawadde mu ntuuyo zammwe. Nyongero bajjukiza bannayuganda muve mu akeedi za Museveni ne Janet e Kampala tezikyalina makulu. Waki mwabafiiriddwa ebintu byammwe ebizimbe biri insurance yakubiddeko essimu oba nannyini kizimbe yazzeko n'agamba nti okusinziira nti ekizimbe kiri kiri mu insurance nti amazzi gayonoonye emmaali yammwe bagenda basasulako ssente waliwo yabagambyeko nno kubanga akibe bannayuganda basinga obungi bizinesi zaba teziri insured naye bateba insured at least ekizimbe mwotadde bizinensi yo nannyini kyaba yekinshuwalinga amazzi bwe gaba gayingiddemu of course ekizimbe ekyo nannyini kyo alina ogenda mu insurance okuteeka insurance claim eya damage y'amazzi agaze ebintu bya insurance bya kiyaye wayinza oga nti ya insuring ekizimbe nga either mu kisa kisudde oba insuring ekizimbe either nga kikutte omuliro oba insuring ekizimbe mu bintu ebirala nga amazzi tegaalimu ekino kisobola okuba ebintu bya insurance bizibu nabagaba insurance baffere insurance ne banka baffere kati simanyi babalandiroodi babazzeko nabagamba nti oba munnaye tugenda bawayo kasente nno hamu yennyini trouble causer yasindise baffere bakuba miggo kati gye bayita Uganda ekyo mu mateeka tekikkirizibwa. Lwaki tekikkirizibwa? Mu nsi ezirimu amateeka Ministry ya Disaster and Preparedness ministry ekwasaganya ku nsonga y'ebigwa tebiraze efuna ssente mu budget ya Uganda buli mwaka. Mwe nyini buli yafiiriddwa ekintu kinaye basiripeemu nga yafiiriddwa ministry erina okubeera accountable for okujja basasulira emmaali yammwe yonna eyayonoonese kubanga yadde disaster eyakozingiddwa state agent. Mulina abaana, mulina insurance, mulina bank loan, mulina okusasula emisolo, mulina okusasula renti, pay as you earn,
local taxi, Azan you pay, Lafaz you pay, dancers you pay, byonna mulina bisasula kubaka revenue authority n'emisolo gye basasuza mugimanyi naye nga teri azze kuba yambako yakozinza amazzi tabayambyeko ebananyiri bizimbe tabayambyeko minister disaster and prepare minister disaster nayo tebayambyeko buli omu abalese muli awo kino kituzaayo bwe kiti enseri mu amateeka ng'era gavumenti ekola ku lw'abantu essaawa zino bandibadde batuuzizza dda ba property owners ne batuuza abantu abafiiriddwa emaali yaabwe nga gavumenti yazze dda okukola ground survey ebintu bya ssente mmeka baani abafiiriddwa byetaaga ssente mmeka ne batandika okukola kyetuyita okulaba abantu bano bayambye batya one kibandibadde basooka okukola okumanya ebintu bamwe byafiire byandi bya ssente mmeka mubanji b'omusolo gwa ssente mmeka banka zibabanja ssente mmeka insurance zibabanja ssente mmeka revenue banja ssente mmeka kati ebyo byonna gavumenti weyina omukono yandibadde ensonga n'ebiteeka muri ses n'ebizikiza bagati bano abantu bonna omwaka guno owa banka yimiriza loan owa revenue balaba tekyali babanja musolo guno omwaka teri kusasula Mario nerimu neba teri kuwasasula musolo ntiye nanyini kizimbe abantu bano omwaka guno gonna mpaka mu gw'omukaaga teri kusasula rent nti yes nitugenda kuvunanza kwa government mwafide mali mekati mwafide mali ya milioni 15 kwa abiri nti yes ezo sente za mwezi zino hard cash kubanga bwe badda wala wa sente zino you recapitalize your business neddamu neteta ate government damu nesolozo musolo do you copy that ense zikulaakulanye bwe zityo bwe zikola banka loni bagiyimiriza with immediate effect levene bagigamba nti omuntu ono yasasula omusolo gwe era abadde asasula gwe mbadde mubanja naguli gwe nnyini hold on landlord bana abantu bagenda kusasula rent nti ye ebintu bya milioni meka milioni 3 kwata ne muddamu de capitalizing business zamwe zidamu zitambula kwa government in future mu bange tuli bebadde mujja kuddamu sasula emisolo tewali wadde mbatane tizaze kutaasa bantu nge yabali amulu kwe yasasula omwalo ogwo mumumanyi segula ereka cheka kayimiriza omwalo ogwo yagaana kati tubagamba bana tetuli wano tulogera politics twogera reality nga akwata ku gwe akwata ku business yo akwata ku mwana wo akwata ku Josura omwana wo gyasomera enguudo mwatambulira amasanyalaze neighbor muganda wo jajjawo senka buli omu kimukwatako kimukakatako. The responsibility of the government is to take care of Ugandans. Government yatutovunanyizibwa nedda kubanga tewali mateeka. They are the owner of those arcades. They are the one controlling harm. They are the one funding that project. Kati bagenda bayamba ki tewali ne tubaga muje mu protest vote tubaga mu bizimbe bwe mwagana kiche mwagala ekirala muoza politics tankwatako fete mujja mu downtown mujja ku your business za muganda wange mujja tegeera ensi lwaki etambula tegenda mu direction genda kutambuliramu ransom mwe nyiri badagala mu buzi z'amagezi bemoita tebakulembera abasuubuzi ba state agents mukimanyi some of them tebana na business abala singa simu singa tebaliwo muganyo kitegeera essawa zino mu abasuubuzi singa mu funding struggle kubanga Kyagulanyi abagamba nti part of the system yagenda okuteekawo is to create more jobs agenda zicreating ati akugamba nti munake 10 ezisooka mu office ye agenda kusala import duty 60% musigaze 40%. Oyinza okulema okola business. Kyagulanyi akugamba mu nnaku 10 ezisooka agenda creating emirimu n'emirimu gyagenda creating agenda kusala 60% import duty ku musolo gwomusasula. Kenya container bajasula $2 Rwanda $3 ne Tanzania mwemusasula $8 wakati wo munana ku 10 kati kyalwe bagato genda sasula $3 mu 12 ofiro ludawa lwaki to funding a struggle kimine kiddeyo ku nomo goza struggle bali mudasi bagenda supporting aboka nabo mali kugula mu supporting a struggle
Museveni abamuleta mu government bali baganda bali batunde mwanyi kasooli abayina amasomero abayina biroole ba individual n'amala n'abasasula ng'abasse bonna kubanga si munnansi tasobola kukola kintu ekyo munnansi tasobola kukola kintu ekyo nimuganya okutegeera tubagaba ebintu bino buli muyesude gwa naggamba ogenda okulaba akulira banka munyarwanda abakulira sako banyarwanda abakulira mamanirenda bona banyarwanda polisi banyarwanda mumaje banyarwanda akediza makati mu Kampala ba indigenous musigadde mu 40% nchiddamu bonna basuubuza bali mu Kampala basigadde ba indigenous basigadde mu 40% 60 gabanyizidwa mu mawangano mulimu abanyarwanda mulimu abakongo mulimu abasomali mulimu aba Nigeria mulimu aba Eritrea mulimu aba Yindi mulimu aba China mumusigadde ku 40%. Goloza acha bakonga bajja okusubula emali e Kampala nga balekera sente tebachajja. Abasomali bajja okusubula emali e Kampala nga tebachajja. Ba suppliers abali ba supplying betu maduka ga where are they? They are the one holding those shops in Chikubo, in all arcades. Kati bafuka bali tailors. Kubanga mateka bagabuuka ngenkola bweri kuba mwagano kitegeera. Byonna bimenya mateka system je mumwe menya amateka. Era mukolya mumenyi mwa mateeka yensonga lwaki osasula n'omusolo gw'otalina kusasula yensonga lwaki osasula school fees gw'otalina kusasula yensonga lwaki wa polisi ajja n'akukwata nga tateekeddwa kukwata yensonga bakugulako n'omusango otali mu mateeka kubanga tekiri mateeka kubanga Museveni tayagalangako mateeka ye amanyi kimu kufunira bufeere mu bubbi okitegedde bulungi yensonga lwaki bakuleetera omusajja nayimire mu Kampala mbwagenda kwesiba mu Kampala central nga mumanyi from day one record zonna zireka mubbi mufeere mutemu go comedy ne wanchoka ali ku Facebook ali ku TikTok ali ku Twitter ne mu WhatsApp group nkwewonya akola post n'ogamba nti loze ju ne muna Uganda ategera lugati loze ju gwata kimeto loze Anderson musajja munyarwanda gwata kimeto loze Anderson musajja mufere takyasobola genda Dubai misango gya bufere na gold tasobola genda mu Europe misango gya bufere na buki na bubbi yeta wasa mukaza atayina sente bonnale sababbi yabadde bisempeke na mukaza watu mu Uganda gojeko bad black socialist yali okubiri yali debi sempe na badebi na musula wansi oyo guy gomogambo ali kirevanya yogera nnyo ye wateka sente amayinti agenda kuteka milioni 5 ba 10 agenda kubawuka wumbi debi mujukira sosola kyo mchana yali muwala muto nnyo debi sempeke ngojeko bad black ye muwala okubiri kuba ne sente mu Kampala yamufera na amubba na amuteeka wali nga amuwasiza najja nawaso mumbejja wa Buganda na mutunza amataka ga Buganda gonna agekika kyabwe sente nazibba bobo yagala proving information gendo no ye owekitiibwa Aloysius Matovu Joy Senior yakola kon episode za video nga akaaba ngo mvubuko yoluze abbi omwana muwala omumbejja namubba amataka gonna nga gamutunziza n'ebyapa nga sente ziri mbuwumbi nabbo omukazi omulala kati nono gwali kumbo simanyi sala to simanyi store ni alina kyamwagalako atunda gold yomufukati sawa zino ayimbamu Salim Salia mu project z'okulima kasooli nga supplying achi amaje kuba katali mu system ebintu byali mu kolo kwogere sawa zino bakiyita kukwata bwongo bw'abantu naye ng'akikosa nga diversion talinda kati oyo waliwo n'omulamu itama era naye system naye munyarwanda munnaabwe oyo gayo bayita bulwadda kati bola bulwadda ekifana kya bulwadda kirabire muono loze those are same groups be abanyarwanda bateekawo bafula nti eggwanga liri bulungi nga bali ku sente za state kati gwe nkulaba gakomuledi ogambo simayiruze ejju munayo otegera londako kigo muna Uganda bakutte sse ne basasula mainstream media ne basasula social media okupromoting omufere nga n'amateeka tegamukkiriza dde okwesimba mu Uganda dde okugera ekigambo n'ekimu oyo gayiruze yagenda emitenda bamufuutula nga mufere n'alemu adde okoko najja buli kimu ng'akikoze ekyobufere mukimanyi bulungi nnyo
Katokuba state ya mutadde ngakole ebintu bibiri 1 okusika attention ya mwatu n'okuba nti kati n'omuferaso ayina obuyinza omukirizo okwesima mu Kampala emisango giri mu kooti file zikwata mu buko eziri mu kooti zira na 30 gomogambo agenda kwesima mu Kampala Central bakwadde sente luzeju omufera aliko n'ebbaluwa aliko n'arrest warrant eza kooti n'eza polisi nga mufere w'abakazi mufere wa laavu mufere wansi mufere wa gold buli kimu akibba bubbi lwaki mwaganya banani citizens otumalira obudde okubba eggwanga nga bayinfluence nga bato balowooza nti balina sente mbone bamuyise mu candidate kubanga kye baagala abaterebwo bw'oba okyasobola okukola video ng'owagira n'omutegeera lunaku ki kyovola bono gaya bagambye abasinga obungi bannayuganda muli bagwagwa kubanga abadde akitegeeza ng'omuntu aliko fayiro 30 nga zabufere za bubbi mulimu n'obutemu ng'onomugambo agenda kwesimbawo electoral commission nga temumanyi nti omusajja naye fayiro ziwula 30 ku poliisi ne mu kooti ne mukkirizo munominatinga mutemanyi teeke bakulabe bati bakuleetera omuntu ne bamuwa free to air oba ne bamuwa audience okwogera nga waddembo ku airinga ekintu kyonna kyayagala era bamuwa script okwogera nga byayogera yes bipleasinga birungi nnyo biwulira open na gyekyogera arrogantly kati abalina obwongo kasajja koogedde ago nno mazima koogedde ekyo kituufu ani akyogedde kubanga nettoyo erina ebiseera weetawunyira nettoyo erina wewunyira okitegeera kati bwowulira omuntu kasajja koogedde bituufu ate kagezi nettoyo erina ebiseera weetawunyira ng'esirise ni ani aleeta toyo kuwunya ani aleetera toyo kuwunya gwe kennyini kati mwe kennyini mwe muleetera buno obusajja okumanyira Uganda n'okumanyira bannayuganda lwaki mubuwadde time bubafera mulaba nga bakozesa state funds information kweri ku social media Bonzo gatamero mbiya kwa smart sirina buzibu naye obuzibu wange sikulaga na bantu babbi bafere ba state agents those untouchables nga tabakwatako untouchables in fact bataba untouchables kongambo oto omuntu alina file 30 ku polisi mu court ne ku international level mu yesimbo kuba MOP na Uganda muyina ekizibu ky'amaanyi nnyo era musaana kusabira katika tugende koko mwenna abagambye nkyali ku bantu abakoze mu video nga mugumba nekyo ekyo twakimaliriza dda echa president ogenda mu north twakimaliriza ddala buli kimu kyabalidde bulungi nnyo era ensi yabategedde abali bavuga ekintu kino twabategedde kati njera muliriza Nyandwe kennyini mu bigambo bye kennyini ng'alengeza Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka wa Buganda wega tugende Masaka wulira You are not kings. You are not kings. President is the modern king. Mulina obusobozi okukyusa n'okukulaakulanya eggwanga bwe mubanga mwewaddeyo bwe mukolera awamu. Mulekerawo omwenkanonkano. Eddoboozi lyammwe twagala liwulirwe mu buli mbeera etusoomooza. You tell those people that Museveni gives the envelope because he is the modern king. Museveni is the modern king because he gives out brown envelopes. Irango basanga bali awo Museveni for Buganda, Museveni for Uganda. Ngira nawo gamba nti otegeera. Temwategeera nti bano bazimba empire. Akugambye openly Museveni is the modern king. Out of the door.
Kati bwe nabagamba bigenda maaso e Masaka mwalowooza nti byakusaaga. Omwami ono yeekubidde enduulu mu vidiyo na dakiika 6 kanjizanye mugiwulire. Mulyoke mugowenga muma tugende Masaka, tunagende Masaka n'ekiri e Masaka kitokota. Mulye bulungi nnyo. Amannya nze Kaseekende Ronald, flag bearer wa NUP ku bwa division mayor bwa Nnyindo Mukungwe. Njagala okutegeeza ensi nti olwaleero musawo wange emu n'ekitundu emabega nva kukubibwako simu nga nkubibwako poliisi ya Uganda wano Masaka City nga baŋŋamba nti neetaagibwa ŋŋende mbitebye mbu bannanga abadf ekibiina ekya Mwami Mpuuga mbu baataddeyo omusango. Nze nagenda ku lunaku lwa nomination lwe twali tunomenti nga bakimanya akabonero bazaali 23 munagenda nenkwata ebiso nziba bagiyise aggravated robbery omusango nga bwe bateeka ku baganda bange ba Edi Mutwe ba Kivumbi bakireo omusango gwe babateekako so munenziba omuwagizi wabwe ne mubaka akasimu ne ssente era nga babikola bali so mukati neetaagibwa ku poliisi era bwensukka ezidakiika emmeka nga sigeeze poliisi yegenda kujja enfune bankwaterwa mpaka. So njagadde ntegeeze ensi nti ennaku zino abatusena sina ba NRM naye bannaffe betwatambulanga nabo betwakolanga nabo aba DF abakulemberwa mukulu Mpuuga wano mu kibuga Masaka baŋŋambye babirimu omuganda wange ennaku musana ali mu kifo kye nali neesimbyemu ne candidate waabwe gwe batadde mu kifo ekyo mukulu Yiga. So naye njagala okutegeeza ensi nti sinnatya ate Kaseekende ne munkwata eno idea esigalawo abantu mu Masaka bagenda kulonda Masaka City yonna bagenda kulonda Mbuleera. So this is just an idea ne mujjawo Kaseekende abala bagenda kumeruka abantu bagenda kutambula. So tuteekako ebisango kujjako nga baagala tuga nti abawagizi b'NUP fenna n'aba candidate b'NUP juzi bali bakutte Mwami Katuga akola kugunira mutaddeko emisango. So kujja kwamugamba nti fenna mwagala tumalira mu makomera DF lyegiri. Esigadde dakiika 14 njala munsaliremu akantu kano kengenda okukola. Esigadde dakiika 14 kekalwa gwe comrade yenna aliyo ne muna Uganda nkulamusiza kansuenti oli bulungi. Nina ekifaananyi kyenjagala okusiigira okirabe bulungi nnyo. Ekifaananyi kino kyekiriwa nzize mbasomesa ekintu kye bayita surgical operation. Surgical operation mu revolution Museveni yagikozesa nnyo. Yajjanga ajja buli muziziko gwonna ogwandibadde gumulemesa okutuuka waali kye bayita surgical operation. Yabajjangawo kimpowoozi tekimenya mateeka naawo kikola. Surgical operation Museveni yagikozesa nnyo okutuuka waali n'okutuuka wali Museveni akozesa surgical operation nga jjajjawo buli bantu nga teri amukwatako. So surgical operation te apply nga kuffe bannayuganda ffekka apply ne ku Museveni ba agent be. Lwaki Museveni buli gwalaba nga agenda mufuukira ekizibu oba muziziko kutuuka ku kyayagala amugjawo silently. Mwene mumanya nti yafudde cardiac arrest, yafudde blood clot, yafudde accident, boda amukubye, abijambe abamulumbye biki. Kati ekifaananyi kyenjagala basigira tetuli mu normal politics. We are fighting occupation. Tetuli mu normal politics because in normal politics we are dealing with the idiots. The likes of Mpuuga and the others who thought that they are politically mature than others. Nga bombe mu gwali mu police. Fe tuli mu revolution ya kunula gwanga tetuli mu politics wa mu normal politics oyo no. Mu normal politics no mu gwagenda kujja yesimbe wera yogeja ayagala. Nenge kifaananyi kyaffe kya kunula gwanga dijja mu mikono gy'abagundi abo. Kunula gwanga dijja mu system yaabwe gye bazimba. System yave Uganda negende South Sudan. System evudde South Sudan egenze Kenya. System evudde Kenya egenze Tanzania. System evudde Tanzania egenze Congo. System eri Rwanda Burundi. System yonna ebadde masterminded mu Uganda ngerimu abantu abagitambuza. Nga those are soft targets zisobola okwejjirawo
One, Museveni are training a baby jam. You know what about nobody care about that. Can't you do that? Can understand? Can't you do that? Tetuli politics you know we to genda mukulonda bichi. No. Twagala kunula gwanga dijja obawamba bali wamba abagamba nti ensi yaabwe nga si yaabwe abatwalako amataka bwe tujja mukulonda oluvannyuma myaka 5 ekyo bagikoze nga banogenda mu kaabuyonja akamugwanyo sale zikire wesangula n'ofuluma bwe kityo bwe kiri kati twagala kujjawo nkola eyo homuntegedde tulina ekintu kinene kye tulwana kibadde kizibu nnyo okubumbula opposition ya Museveni gira gensi ekibadde kyangu Mr. Kyagulanyi balinyo balireddala tekibadde kyangu kujjawo kikwa ekiri emmengo okuva mu 1992 okulaga ebitibwa n'abayita abakulu emmengo nga balwanyisa buli muganda eneyandize okwesimba tekibadde kyankulabisa abantu bano mwami Kyagulanyi balinyo balireddala tukijjewo tujjewo ab'ebitiibwa mbo ewekitiibwa temumwogerako ewekitiibwa system ya mwenye je mukoze yo ku exposing ebe exposing open techa yagala kumanya wakitiibwa mwami Kyagulanyi we balinyo balireddala ompula bulungi nnyo kati kyetugenda okujjawo kyetulina okulwanyisa kyetuyita nomo politics wa moyo NF can stand naingira mu system tinze kwesimbawo mu NUP ubanyima kadi nenzire tyate nabo sente zange mwamu sente za bichi wajja mu system eyokuveting wele mu competition bakumye kadi ato oyogera kati such people betugamba ndoza fools oyo politics ezutayagala ompulira nga gotoli wingi kolera nchuka wajja kukima mu politics sigo tulimu oyazze tulimu kuba kampeni za kufuna kadi baso omuliro internet yagala kwali kono batafuna kadi tufa bwe bazifuna where are they mwakolanga live ku channel oguro ono wataba onze siba watafuna kadi sigena kola kino bwe bazifuna where are they oyo cheap politics gwe twagala okojjawo we focused on the big picture okunne si buno baka buyinza okubanga si wangu oli muntu kutegeera nkusigira ekifaananyi buno baka si wangu oli muntu kutegeera njagadde obukusigira obutegere nti oyo politics gomula twagala mujjawo ne Museveni wa mutu mujjawo n'akabinja kabe konna tuddeyo ku nomo system y'eggwanga ya 1962 where indigenous can decide the fate of their country, not intruders, the pirates, to control the nation. No. Foreigner jati okubanga ino buyinza ku ttaka. Omuntu ajja okubanga ine ekyapa ekipya ku kikyo n'atwala ettaka lyo. Oli najja n'akwabira omusawo nga talina bujulizi ne bakusiba. Abantu bali makumira bavundira tebalina misango. Okitegeera? Oli janja n'ayogera statement public n'asigala nga ina atambula. Ne batta omulala nti yabadde blood clot. Kanema nadini bafuuse bafere babbi. Ngoli akunganye ndiga nazibako sente nga tazibira nti zino genda okukola. That nonsense must stop. Oli najja naganti amu infected with AIDS no mugamba tulano kusabire mpaka lonowona nga nawo kimanyi bemagero byakoma ku Yesu Kristo. Such nonsense bino okuvaawo. Tulina okuzza eggwanga ku level yalo kolina okubeera sino politics tulina bitu betugenda okujjawo. By indigenous bainga benyigira mu ggwanga lyabwe oba avudde mambo ko bavudde mbaserege tuwa mu Buganda nga bali involved mu politics agenda okukyusa eggwanga. Museveni yajjanga wa abantu abavuka ngene bana abantu abali wesazi bakola woki. Bakola woki. Baba tegeke bijja mutakusobola kutegeka vice versa. Here Mutemusobola kuteka bwanga Museveni ategeke ebijjambire bitaba mutemusobola kola vice versa. Do they have monopoly on that? They don't have monopoly on that. Tuli mu modern day society tutugenda genda mu nsiko. Abantu babawo butone bafa nga nakamuwade nyita mutegedde kupate mu mwaka tona afa. Gotosobola kwenyigira mu ogomulimu. Ngosobola ogenda okuloga mujjawo. No munonyezo butono bumwe n'obufa.
ng'osobola okutta musajja munno n'omuggyako mukazi ekyo kikulu kyokola kikole ku lw'eggwanga ne Katonda agenda kusonyiwa. Abantu munywa nabo musula nabo mubeera nabo public onajja nakola ebintu by'ekisiru natambula n'agenda. Oyo luze singa yafuna edemigo gy'akatale nga zino ya to be seen. Munsi ziri serious oyo abataliiwo. N'abalala tebali balwampuga singa tebaliiwo bamuwa badinsire ku singa nabagambako one time got Uganda okuginunula n'abafuzi bayina kufa. Statement yange nkyagiyimirako mpaka bwe mutatandike kulowooza ku kintu ekyo nti bandabe abafuzi abamu balina okufa mu Uganda okwenunula mujja kulonga munaabakwayoza. Museveni yakikola okusevinga kyayita obufuzi bwe nakati bwakyatwala mu maaso nga nakakyakyatta. Ne bwe yabanga mwanyina yamuttanga, ne bwe yabanga mukwano gwe gwanene mu nsiko yamuttanga, bonna banyakairima barwejema ndekani ng'asevinga kintu mwe muli balwadde nnyo batasobola kulooza ku kintu ekifaananyi kye mbasiigidde kinene nnyo kumwe kyemulowooza nze siza kifaananyi kya politics no kubanga I can't discuss national matters with the fools abayita ba politician nga baagala bubayizi mirimu ffe twagala kujjawo kifaananyi ekyo nabagamba sina kifo kyenjagala naye ku lw'eggwanga tupevingira ekifaananyi ky'aba nationals so si ba foreigners we are under occupation. Ssaabasajja Kabaka n'abeera mu Buganda nga tasobola kwogera ng'amulemesezza okwogera musajja Munyarwanda yeefudde Omuganda Mayiga. Abanyarwanda abali emmengo batuta Obuganda babumaze babumaze nga bakyali awo boogera naani? Video wedde mukaba nkume tujja sinkana olunaku lwalona mbasa mutambuliza video eno mugisalemu ekizibu kye mwena temwagala kumanya information. Buli video gye nkola ku Facebook njijjo n'enyitira ku YouTube video gye ziri twala obudula video zibira ku YouTube. Facebook ya data yagiggwako tekyakekinga video ne video zino ku YouTube gye ziri nzirekayo ne muziraba. Buli information gye mbagamba etuukawo ekinyamba nti abaana babeerako ne bazijjayo naye nga temusobola gati omusajja ebintu bino abyogera ne mwebuzabuza information gye ziri video zonna nzikola ne bwa information. Olwaliro zibadde ennaku z'omwezi 2 mwezi gw'Ekumi 2025. Video eno nkulu nnyo girowoozeeko mu nsi mw'oli olowooze ki ekyokkola. Tolinda Lumbuye, tolinda Kyagulanyi, tolinda Tawa, tolinda ani, tolinda Bedi Mutwe. Museveni bwe yajja mu nsiko baakozesa amakubo mangi nnyo ebintu bingi nnyo ffe tutadde focus mu kalulu. Focus tugitadde mu kalulu. No, it's not all about voting, no. Changing a country, it's not all about voting. It involves a lot of tactics and ideas. So whoever come out to fight any idea which is brought out by a comrade, that person is a fool. Ask him, which idea do you have which can be implemented? If he doesn't have any idea, tell him or her to zip up. Because for them, they can't look beyond their faces. Politics is not all about voting. No, voting is a process. Which process involved the fools? Katwagala kuvamu eyo category. Eri abantu bangi abakolanga ebintu gavumenti ya Museveni okubeerawo nakati bakyabikola. Bwe tuba twagala kujjako gavumenti ya Museveni okutereeza eggwanga lidde emikono gy'abantu. Tulina okugetinga involved mu bintu bingi nnyo. Kala understand kituyita operation, kituyita surgical operation. Gw'osobola okukola ekintu nga toŋŋambyeko kikole ku lw'eggwanga lyo. Teweetaaga kunoonya futu soja kifacilitating. Tinze gundi oyo ngenda kufa naye bwaki. Gundi oyo ngenda kufa naye gumaite abantu mutandika okukola buli muntu oli muyeekera gy'oli osobola okukozesa amaanyi go ssente z'okuyeekera olugati ekyo nze kino nkyeyimbyemu ngenda kijjawo ne kibeera. Kino nkyeyimbe kyogera kubeerawo ne kibeerawo. Tekyetaaga kukubira Kyagulanyi simu kubanga ye yabagamba ali democratically focused. Kati Kyagulanyi democratically focused ku kalulu. Mumuleka abeeraawo ffenga tumuprotectinga ng'abale mukola ebirala. Operation ezo surgical operation zina